Novena ey'ennaku 54 Sapuli ya Maama Maria ey'okwesumulula enjegere. Sapuli eno tusoma ennaku 54, ennaku 27 ezisooka tusoma mu kwegayirira, tuteekako ebyetaago byaffe. Ennaku 27 ezisembayo ne tusoma mu kwebaza, wadde tubeera nga tufunye, wadde tubeera nga tetunnafuna. Ebikozesebwa oba PDF oba wano mu buwandiike oba mu audio bye bimu. W'otuuka mu kwebaza awali okwegayirira oteekawo okwebaza, osobozesa obuwandiike bwe bumu. Olwaleero tusoma ebikolwa eby'ekitangaala. W'oba osobola oyinza okusiiba, abasobola okufuna komunyo buli lunaku omufuna, n'okwejjusa kikulu nnyo. Abatasobola kutuukirira we tuyinza kufunira saakalamentu eryo, tusoma essaala ezirimu okwebonereza ne tubonerera ne tusobola okusoma obulungi Novena eno. Essaala eno eya Sapuli esumulula ebikoligo n'enjegere si Sapuli ya njawulo, Sapuli ya bulijjo eya Maama Maria, naye nga eyungiddwamu essaala endala ezisimbulwa mu biwandiiko ebitukuvu ne ku mbeera ezinyigiriza abantu mu bulamu. Essaala za bulijjo era zimanyiddwa eza Sapuli ze zikozesebwa wakati ne wayungibwawo ekyetaago ku buli mirembe Maria esomebwa, ate oluvannyuma lw'okwanjula buli kikolwa ekitundu ky'olunyiriri ekisabirwa nga kyanjulwa. Entambula ya Sapuli eno, tukozesa Sapuli eya bulijjo eya Maama Maria nga tukutte omusaalaba gwa Sapuli, tukuba akabonero k'omusaalaba ak'okununulwa kwaffe. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu, amiina. Wano twatula ebyetaago byaffe, ebigendererwa byaffe mu Novena eno okusinziira ku bye tumanyi, ebikoligo bye tulaba, bye twali tuwuliddeko mu kika kyaffe e Bukojja, n'abamu gye baatukuliza wadde nga abantu abo tetubalinaako kakwate. Nkasirise twogere ebyetaago byaffe.
Essaala eza Sappuli nga tusoma Sappuli eya bulijjo eya Maama Maria. Ku musaalaba tusoma essaala eyatula enzikiriza yaffe. Nzikiriza Katonda Patri omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yezu Kristu omwana we ali omu yekka, ye Mukama waffe. Yali mu lubuto ku bwa Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku ddyo ogwa Katonda Patri omuyinza wa buli kantu. Alidda okulamula abantu abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu ne Kaleziya Katolika Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Ku mpeke ennene tusoma essaala Mukama waffe Yezu Kristu gye yatuyigiriza ng'ayita mu batume be. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Ku mpeke entono essatu tusomerako Mirembe Maria 3. Ku mpeke esooka tusoma Mirembe Maria ku lw'abannaddiini bonna. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eddako tugiwaayo nga tusabira amaka gonna. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Ku mpeke eyokusatu tusabira ensi yonna. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endaayo wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Ku mpeke ennene eddirira entono essatu tusoma essaala ey'ekitiibwa. Ekitiibwa kibe ekya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Essaala ennyanjuzi ku mpeke ennene kw'osomedde ekitiibwa. Ayi Mwoyo Omutuukirivu, Mukama, gwe nannyini bulamu, gwe omugenyi w'omwoyo gwange omuwoomu, jangu otuule mu nda yange, mbeeraamu, kalira mu nda yange, onnuŋŋamye mu kiseera kino nga neegayirira ku lw'okubeerawo kwo, nsobole okukwatagana obulungi n'omulimu guno Biikira Maria gw'ayagala okukola mu lunyiriri lwange. Awamu naye tusobole okuzza obuggya obw'obuntu bwaffe, tujjuze n'okubeerawo kwo
mwoyo mutuukirivu. Ku lulwo emigigi gyonna gye tusabira mu nnyiriri zaffe gisobole okusumulukuka mu bigisibye. Naffe nga Biikira Maria tugulumize Omukama okuva ku zzadde erimu okutuuka ku ddala ku lw'ebyo by'atukoledde ne by'anaayongera okutukolera ku buli mulembe, bwe tutyo ate tusobole okutambulira mu nteekateeka ennuŋŋamu Mukama gy'alina eri obulamu bwaffe nga bwe twekola obuwolereza bwa Biikira Maria, era nga bwe tweyongera okunywera mu kukkiriza mu kisa kya Katonda ne mu buyinza bwe. Amiina. Ekikolwa eky'olubereberye. Ebikolwa eby'ekitangaala. Yezu Kristu abatizibwa mu mugga Yoludaani. Bikira Maria tusabire tuwulire nga Yezu omwana wo nga Patiri bwe yatulagira. Matayo omutwe ogwokusatu ennyiriri olw'ekkumi-n'essatu olw'ekkumi-n'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi-n'omusanvu. Mu kikolwa kino tusabira okuwonyezebwa kw'omugigi ogusooka okutuuka ku mugigi ogwokutaano mu lulyo lwa Taata. Kitaffe ali mu ggulu, olwaleero nnyimirira mu maaso go nga nzikiriza awatali kubuusabuusa kwonna nti ggwe Kitaffe. Nkimanyi era nzikiriza nti nze n'abooluganda lwange ffenna tukwetaaga. Nkusaba Taata oyite mu byafaayo by'obulamu bwange n'ebyafaayo by'abooluganda lwange bonna ku ludda lwa kitange. Taata, nkusaba owe omukisa ffe abakyali abalamu n'abo abaava edda mu bulamu bw'ensi eno, bawe ekiwummulo eky'emirembe. Olwaleero nkusaba mu buyinza bwo ne mu mukwano gwo otuwe okuwonyezebwa. Tununule mitego gya Sitaani gyonna ne mu buli ndagaano za Sitaani awamu ne mu buli mbeera embi etusiba ng'eva ku myoyo emibi emifuzi eginnondoola n'abooluganda lwange bonna ku ludda lwa kitange. Soma essaala. Kitaffe ali mu ggulu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obuggye byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe osonyiwa abatukola obubi. Totuleka kugwa mu kkemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Soma Mirembe Maria 10. Mirembe Maria esooka. Tambula omulamazi ow'ekitiibwa mugigi gw'olyo lwa kitange omubereberye n'ekitangaala kya Mwoyo Mutuukirivu. Tununule mu mize emibi ogw'obusungu, ogw'okwekuza n'omuze ogw'obwenzi. Mwoyo Mutuukirivu, nkusaba oggyewo emize gyonna n'embeera eziva ku mize gino nga gitulondoola okuva mu mugigi ogusooka ogw'olulyo lwa kitange. Soma Mirembe Maria. Mirembe Maria
ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maaliya omutuukirivu Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maaliya eyookubiri. Taata, wonya, sumulula omugigi ogwokubiri mu lulyo lwa Kitange. Nkusaba mu linnya lya Yezu Kristu, otusumulule ffenna mu mbeera ezitusumbuwa n'ezitataganya obulamu bwaffe, nga ziva ku mbeera ey'okutya ennyo oba ey'obutiitiizi, awamu n'embeera y'obutamanya mukwano gwa taata. Nkusaba omalirewo ddala obukyayi, obutakwatagana, obutayagalana n'obutesiŋŋana ebisimbuka mugigi ogwokubiri ogw'olulyo gwa Kitange. Ogw'olulyo lwa Kitange. Soma Mirembe Maaliya. Mirembe Maaliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maaliya omutuukirivu Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maaliya eyookusatu. Mugigi ogwokusatu ogw'olulyo lwa Kitange, mu linnya lya Yezu Kristu, neegaana, nkutula era nsimbula obukyayi, obusosoze n'okuboolebwa okw'engeri yonna ebirumizza era ne bikosa omuntu yenna mu booluganda lwange n'abantu abatwetoolodde. Tubisimbula bive mu lulyo lwaffe. Soma Mirembe Maaliya. Mirembe Maaliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maaliya omutuukirivu Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maaliya eyookuna. Nkoowoola amannya ag'omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogwa Yezu Kristu, gutunaaze ate gututukuze. Tununule mu buwambe bw'emyoyo emibi, emifuzi egy'obukyayi egitufiiriddeko ebikoligo ebiyitirivu okutulondoola n'okutubuza emirembe, era nkusaba otuwe obulamu obuggya nga otusumuluddeko ebikoligo byonna ebiva ku bukyayi. Soma Mirembe Maaliya. Mirembe Maaliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maaliya omutuukirivu Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maaliya eyookutaano. Yezu Kristu, wa omukisa. Omugigi ogwokuna mu lulyo lwa Kitange, n'ekitangaala kyo tuwonye ebikoligo byonna n'emyoyo gyonna emifuzi na buli mbeera eva ku butabeera benkanya. Soma Mirembe Maaliya. Mirembe Maaliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Maaliya omutuukirivu Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maaliya ey'omukaaga. Ayi Yezu Mukama waffe, tununule mu buli bikoligo na buli mbeera eva mu nzikiriza enkyamu ne ku buwakanyi,
okutula enjegere zonna eziyunga emigigi egiriwo kati ku migigi egy'edda gyonna mu lulyo lwa kitange. Tusumulule mu buli kyonna ekiva mu mbeera ezo eziriwo, ezaaliwo n'eziribaawo, naddala ebyo ebituziyiza okufuna omukisa gwo omujjuvu mu bye tukola ffenna abeeyunga ku lulyo lwa kitange. Soma Mirembe Maria. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omusanvu. Kitaffe atwagala ennyo, mugigi ogwokutaano ogw'olulyo lwa kitange, mu linnya erya Yezu Kristu omwana wo, nkusaba otuwonye mu mbeera ey'obukambwe, ey'ettemu n'embeera zonna ez'okutulugunyizibwa ezaaliwo mu bajjajjaffe abaali babaddewo mu mirembe gyonna egy'edda. Tuyambe ebikoligo n'emyoyo emibi, emirondoozi egisibuka ku mbeera zino bireme kuddamu kubaako gwe birondoola mu booluganda lwange abeeyunga ku lulyo lwa kitange abaliwo leero n'abo bonna abaliddirira. Wadde tetumanyi bakitaffe, wadde abamu tukulidde mu bifo ebikumibwamu abaana nga orphanage, wadde abamu tukulidde bukojja, obanga mu bifo byonna nga tetukulidde ku bakitaffe, nga tetuli nabo oba nga tetubamanyi, era tusabire ennyiriri z'abakitaffe. Tusome essaala Mirembe Maria. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omunaana. Mukama ku lw'omusaayi ogw'omuwendo ennyo ogw'omwana we Yezu Kristu ogukulukkutira mu bulamu bwaffe bwonna, nga gutunaazaako ebikoligo byonna ebisiibuka mu lulyo lwa kitange okuva ku mugigi ogusooka okutuuka ku mugigi ogwokutaano. Mukama, tusaba ebikoligo byonna obimalewo. Soma essaala Mirembe Maria. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omwenda. Nkusaba nnyabo Biikira Maria, gwe nnyaffe, weeyoleke era oyimirirewo, okkirize ku lwaffe ekisonyiwo ekiva eri abakazi bonna abatulugunyizibwa, ababonyaabonyezebwa, abalumizibwa, ababoolebwa, abasuulibwawo, abataweebwa kwagala, n'abateekebwako obuvune ku mibiri, ku bwongo, mu mitima ne mu birowoozo, nga obulumi obwo bwabakolebwako abasajja bonna abeeyunga ku lulyo lwa kitange. Soma essaala Mirembe Maria.
Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ey'ekkumi. Era Katonda Kitaffe, tukusaba okuwonyezebwa kw'abaana bonna abalumizibwa abasajja bonna mu lulyo lwa Kitange, n'abo abakyalina enkovu z'obulumi obwabatuusibwako mu mwoyo, mu birowoozo oba mu mibiri. Tusome essaala ekitiibwa. Tusome essaala Mirembe Maria. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Tusome essaala ekitiibwa. Ekitiibwa kibe kya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ku lw'okubonaabona kwo, okufa kwo n'okuzuukira kwo, Ayi Yezu, kkiriza okuwa abooluganda lwange bonna abaasomoka edda obulamu bw'ensi eno, obwakabaka obw'olubeerera, naffe abakyali ku nsi kuno tuwe omukisa mu bulamu bwaffe. Ekikolwa ekyokubiri, ebikolwa eby'ekitangaala. Yezu Kristu ayoleka ekitiibwa n'ekisa ku mbaga y'e Kaana. Bikira Maria tusabire twolekenga Yezu ekisa kya Katonda eri bannaffe. Yowaana omutwe ogwokubiri, olunya olusooka, ennyiriri ez'okusatu, olw'omwenda n'olw'ekkumi n'olumu. Mu kikolwa kino tusabira okuwonyezebwa kw'omugigi ogw'omukaaga okutuuka ku mugigi ogw'ekkumi mu lulyo lwa Taata. Mukama Katonda nga otukutte ku mukono, tutambula naawe nga bw'otuyamba okununula amazadde gonna mu lulyo luno olwa Kitange. Tukimanyi nti gwe gy'oli era w'oli, gwe gy'oli tewali budde oba biseera, mu buli mirembe obeerawo. Era kankano nkuwa emigigi gy'oli olwa Kitange gino etaano, nga ngiyisa mu mikono emitukuvu egyakulera, emikono egya Bikira Maria omubeererevu ataliiko bbala, n'egya Taata Yozefu omutuukirivu. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria esooka. Mugigi ogw'omukaaga ogw'olulyo lwa Kitange, Ayi Yezu wange omwagalwa, nga nnyimiridde ku lw'abooluganda bange bonna mu lulyo lwa Kitange, nwanyisa emize gyonna egy'obukambwe. Nsaba nti obukambwe bwonna na buli ngeri yonna ey'emyoyo emibi egy'obukyayi n'okwekyawa bwe gyeyoleka bisaanyizibwewo obutadda. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weebwa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu na Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyokubiri, mugigi ogw'omusanvu mu lulyo lwa Kitange, nkusaba Taata okwate ku bantu abo bonna abakusiddwa, abantu abatasobola kwagala, abaali tebamanyi kwagala, abatayiga kwagala, n'abo abaali tebasobola kulaga kwagala kwabwe.
Tukusaba Mukama waffe abo bonna abakozesebwa nga bakyali balamu, bawe okwagala n'omukwano gutaliiko buyinike. Ffenna abeeyunga ku lulwo lwa Kitange, nkusaba otununule mu kwekuniza bwe kituuka ku kwagala, otuggyeko omwoyo ogw'eggume, ogw'obukambwe, ogw'okutya okwagala n'okwagala ebitambulira mu lulyo lwaffe. Tuwonye mu linnya ettukuvu erya Yezu Kristo. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyokusatu, mugigi ogw'omunaana mu lulyo lwa Kitange, nkusaba Mukama Katonda wange, oteeke mu mutima gwange n'emitima gy'abooluganda lwange bonna omwoyo ogw'okwegomba okukuweereza n'okukugoberera. Nkikusaba kino ku lw'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu n'ekitangaala kya Yezu Kristo. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyokuna, nnyimirira ku lw'abooluganda lwange bonna, ne ebikolwa byonna n'ebigambo ebivvoola Katonda, obukyayi eri Katonda n'eri abaweereza be bonna, obuliwo, obwali bubaddewo n'obulibeerawo mu lulyo lwange. Nkusaba nti emyoyo gyonna emibi, emifuzi egitugaana okukkiriza, okunywera mu kukkiriza, okuwa Eklezia w'ekitiibwa, gyonna gituveeko mu linnya ettukuvu erya Yezu Kristo. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyokutaano, Mukama mulisa omugigi ogw'omwenda mu lulyo lwa Kitange n'ekitangaala kyo. Tunaaze, tutukuze, otununule mu buwambe bwa Sitaani bwonna, ng'otufukirira n'omusaayi gwo ogw'omuwendo ennyo ku lwange, ku lw'abooluganda lwange bonna abaaliwo, abaali babaddewo n'abalijja. Nsonyiwa abo bonna abaali batukoze obubi n'abatulumya mu ngeri yonna. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mugigi ogw'omukaaga, mu Mirembe Maria ey'omukaaga, nkusaba mu kiseera kino owe okuwonyezebwa abo bonna nze n'abooluganda lwange bwe twatuusaako obulumi ne tukunyiiza Mukama. Nkusaba ekisonyiwo ku lwaffe ffenna. Nkusaba era osumulule ebikoligo byonna ebiva ku bulumi bwe twaleetera abalala. Nkusaba abali ku nsi otuwe okusumululwa, ate n'abo abaafa nga tebasonyiyiddwa obasumulule mu bye baaleka ku nsi ebibaziyiza okutuuka mu bwakabaka bwo. Nkusaba ffenna tweyagalire mu kubeerawo kwo mu bulamu bwaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endayo wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, tusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
Mirembe Maria ey'omusanvu mugigi ogw'ekkumi mu lulyo lwa kitange, nkusaba otufunire ffenna abeeyunga ku lulyo luno n'obusaasizi bwo Mukama. Tusumulule mu bikoligo byonna ebiva ku ttemu ery'engeri zonna ne ku mbuto eziggyibwamu. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, nezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankane mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omunaana, nkusaba era Mukama otusumululeko omwoyo omubi, omulondoozi ogw'enfa embi zonna n'okufiira mu buyinike obuyitirivu. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, nezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankane mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omwenda, Mukama kusaba okuwonyezebwa, okukkiriza okukola mugigi ekkumi gino egisooka mu lulyo lwa kitange. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, nezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kankane mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'ekkumi, n'ekitala kyammwe omutuukirivu, kutula empuliziganya embi mu lulyo lwa kitange, kutula empuliziganya zonna embi mu lulyo lwa kitange, ziba emikutu gy'empuliziganya ez'emyoyo emibi, emifuzi n'emirondoozi egitambulira mu lulyo lwa kitange ne mu abooluganda lwange bonna, n'omusaayi ogw'omuwendo ennyo gwokye gyonna gisirike, gisaanirewo ddala. Amazzi g'abatiisimu zaffe gatunaazeeko kazambi yenna ava ku myoyo emibi, emirondoozi egifuga mu bulamu bwaffe. Tukusaba Yezu okutununula mu buwambe bwa Sitaani. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, nezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankane mu kaseera k'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kankano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ku lw'okubonaabona kwo, okufa kwo n'okuzuukira kwo, Ayi Yezu, kkiriza okuwa abooluganda lwange bonna abaasomoka edda obulamu bw'ensi eno, obwakabaka obw'olubeerera, naffe abakyali ku nsi kuno tuwe omukisa mu bulamu bwaffe. Ebikolwa eby'ekitangaala, ekikolwa ekyokusatu. Yezu Kristu ayigiriza. Mu kikolwa kino tusabira okuwonyezebwa kw'omugigi ogw'ekkumi n'ogumu okutuuka ku mugigi ogw'ekkumi n'etaano mu lulyo lwa Taata. Yezu Mukama waffe, omanyi abooluganda lwange be tusisinkana ku nsi kuno naye nga beeyunga ku lulyo luno olwa Kitange, bonna mbasabira mu ssapuli eno olwaleero kusaba Yezu oyongere okulondoola olulyo luno,
olwa kitange. Eyo yonna gye lwatandikira abantu bonna abali mu lulyo luno nga tebannatuuka mu kwesiima mu ggulu obasumulule obatuuse gy'obeera mu bwakabaka bwo. Mu kikolwa ekyokuna, Yesu Kristo atukoowoola ffenna okwenenya. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'ayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totuleka kugwa mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria 10. Mirembe Maria esooka, mugigi ogw'e11 mu lulyo lwa kitange, kusaba Mukama Katonda wange, nkusaba owonye abo bonna ababonaabona olw'okusengukasenguka n'okubulwa obutuuliro, n'abo abatataganyizibwa ennyo entalo n'okwonooneka kw'ebintu mwe baali babeera. Kutula okubula obutuuliro mu migigi egiriwo kati, wonya n'abo abasibiddwa mu kikoligo ky'omulugube. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnaaya Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria II, wonya abo bonna abatawanyizibwa emyoyo emibi, emirondoozi egiva ku ntalo, emyoyo egibuza abaliwo emirembe ate nga gisibuka mu abo abatusookawo. Tunaaze ffenna musaayi gwo, otununule abali mu buwambe bw'emyoyo emibi emifuzi bonna. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnaaya Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria II, mugigi ogw'e12 mu lulyo lwa kitange, kusaba Mukama Katonda wange, ogolole omukono gwo ku booluganda lwange bonna, naddala abo bonna abalumizibwa mu ngeri y'okukozesebwa n'okukakabasanyizibwa ne kibaviirako okukosebwa mu bwongo n'emitima gyabwe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnaaya Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria II, tusaba okumulisizibwa n'ekitangaala kya Mwoyo Omutuukirivu, okutujjuzibwa okwagala kwo, n'okuggyibwako embeera zonna ez'ekiyongobero n'okwennyamira. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Nnaaya Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria II, mugigi ogw'e13, kusaba Mukama Katonda waffe osumulule omukwano gwo omuggumivu gw'olina eri Eklezia wo, amaanyi g'omukwano gwo gutusumulule mu bikoligo by'obukambwe, mu kutulugunyizibwa, mu kubonaabona ne mu ntalo zonna ezaali zibaddewo, eziriwo n'eziribaawo, mukwano, mu bufumbo ne mu maka g'abooluganda lwange bonna. Mirembe Maria,
ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endayo naye wa mukisa. Mariya omutukuvu wa Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ey'omukaaga, kusaba Mukama wange otunuulire emyoyo emibi, emifuzi, egy'obuggya, effutwa, obutayagaliza, ebbuba, okwagaliza abalala obubi, ettima, ebikolwa n'ebirowoozo byonna ebitali bya Bwakatonda. Tununule mu bikoligo byonna ebiva ku bwenzi, okuboolebwa, okulekebwawo, okumenyeka kw'obufumbo n'amaka n'entalo mu maka. Bino byonna tubiteeka mu bulabirizi bwa Mwoyo Omutuukirivu n'amaanyi ge agawonya. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana ow'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ey'omusanvu, mu gigi ogw'ekkuminennya mu lulyo lwa Kitange, mu maanyi n'obuyinza bw'erinnya lyo ettukuvu. Yezu, kusaba otununule mu mbeera ez'okwekyawa, ez'okuggwaamu essuubi n'ez'okuterebuka mu lulyo lwa Kitange n'abooluganda lwange bonna abeeyunga ku lulyo lwa Kitange n'omusaayi gwo ogw'omuwendo ennyo. Saanyaawo embeera zino zonna era zimalirewo ddala obutadda kukyankalanya muntu yenna mu lulyo lwa Kitange. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ey'omunaana, mu gigi ogw'ekkumin'ettaano mu lulyo lwa Kitange ne mu linnya lya Yezu Kristo eritalemererwa, nkutula ebikoligo byonna mu lulyo lwa Kitange ebiva mu kweraguza ku ddogo, ku bikolwa na buli kikolwa oba ebikolwa ebitali bya Katonda, emyoyo emibi, emifuzi kwe gisinziira okutugoberera n'okutukyankalanya obulamu bwaffe. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ey'omwenda, ku lw'abooluganda lwange bonna abeeyunga ku lulyo lwa Kitange, nnyimirira okwegaana n'okusazaamu endagaano za Sitaani zonna n'okusiguukulula amatwale ga Sitaani mu bulamu bwaffe, agasimbuka ku bikolwa byonna eby'obulogo, okweraguza, okutambirira lubaale, okwetaba mu bikolebwamu nzikiriza ezitalina musingi, okusinza ebitaliimu na buli kyonna ekitali kya Bwakatonda ekyakolebwa, ekirikolebwa kaakano n'ekirikolebwa mu kika kyange ne kivaako ebikoligo ebirondoola n'ebikyankalanya obulamu bwaffe. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu wa Katonda, otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Mariya ey'ekkumi, Mukama otuwonye. Mu gigi 15 mu lulyo lwa Kitange, nzikiriza nti okuva leero naalaba enjawulo mu bulamu bwange.
nga ngabana ku mukisa gwo mu bujjuvu awatali kuziyizibwa bikolego bya sitaani. Nze n'abooluganda lwange tusobole okweyagalira mu nsi eno n'okufuna enneema zonna z'otutegekera. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ku lw'okubonaabona kwo, okufa kwo, n'okuzuukira kwo, Ayi Yezu, kkiriza okuwa abooluganda lwange bonna abaasomoka edda obulamu bw'ensi eno, obawe obwakabaka obw'olubeerera, naffe abakyali ku nsi kuno tuwe omukisa mu bulamu bwaffe. Ebikolwa eby'ekitangaala, ekikolwa ekyokuna, Yezu afuuka obulala. Yezu Kristu afuuka obulala, n'ayolesa ekitiibwa ky'omubiri kye tulifuna mu kuzuukira. Bikira Maria tusabire tutuuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Mu kikolwa kino tusabira okuwonyezebwa kw'omugigi ogusooka okutuuka ku mugigi ogwokutaano mu lulyo lwa maama, nga tusaba Omukama asumulule enneema ze ziyike ku migigi gino nga tuyita mu bwolereza bwa Bikira Maria. Tusaba Mukama aleete okuwonyezebwa n'okununulwa mu lulyo luno lwonna n'eri ffenna abeeyunga ku lulyo luno. Mukama waffe Yezu Kristu, tusaba okuwonyezebwa kw'onootuwa mu bikolwa byonna bye tusomye ne bye twakasoma. Kaakano tukusaba otambulire mugigi gw'olulyo lwa mmange gyonna, migigi gy'olulyo lwa mmange gyonna. Maama Bikira Maria, tukusaba obukuumi obw'enjawulo nga tutambula mu lulyo lwa mmange, nkusaba tova ku lusegere lwaffe, tubeere kumpi nga twegayirira. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totuleka ggwa mu kkemezo, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria 10. Mirembe Maria esooka, Mukama waffe Yezu Kristu, omugigi ogusooka ogw'olulyo lwa mmange, tutambulira mu kitangaala kyo nga tusaba okuluŋŋamizibwa n'obukuumi bwa Mwoyo Omutuukirivu. Tukusaba otusumulule mu kikoligo ky'obufumbo n'amaka omutali ssanyu, awamu n'ebikolego byonna ebiziyiza abantu mu lulyo luno okufuuka abannaddiini oba okwewaayo okuweereza Mukama. Tusaba nti buli mugugu na buli muziiziko gwonna nga mu bwaffe gusaanyizibwewo ku lw'amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu era gutangirwe okudda mu bulamu bwaffe ffenna abaliwo n'abaliddirira bonna mu lulyo luno. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyookubiri, Katonda Kitaffe, mugigi ogwokubiri mu lulyo lwa mmange, nkusaba nti obulumi bwonna, okusoberwa, ennyiike n'ennaku yonna eva ku kufiirwa abaana
kuzaalira mu bulumi obuyitirivu, ku mbuto ezifunibwa mu bwenzi nga tezeetegekeddwa, abaana abazaalibwa nga tebaagalwa, embuto zonna ezivaamu n'ezaggyibwamu, byonna bisaanewo mu maanyi ga Mwoyo Omutuukirivu. Tuwe okuwonyezebwa okujjuvu mu linnya ettukuvu ery'Omwana wo Yezu Kristo. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyookusatu, mugigi ogwokusatu mu lulyo lwa mmange, kusaba Taata ku lw'amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu okusazaamu ebikolimo n'ebikoligo byonna awamu na buli mutango oguva ku kuvumirira ekitiibwa kya Katonda n'amaanyi ge. Nkusaba amazzi agaakozesebwa okutubatiza gatukize amaanyi gaago mu bulamu bwaffe, gatunaaze, gatutukuze, gatumambuleko akabi konna, nga gasinziira okuva ku mugigi ogwokusatu n'emigigi gyonna egyali gibaddewo n'egiribaawo mu lulyo lwa mmange. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyookuna, mugigi ogwokuna mu lulyo lwa mmange, tulaajanira gy'oli Mukama Katonda waffe, nga tusaba okuwonyezebwa n'okununulwa okuva mu bikoligo byonna ebyekuusa ku buseegu, ku bikolwa eby'obukaba, ku kabasanyizibwa, ku kukozesebwa okw'obuwaze, ku byesitazo byonna, ku kwegaddanga wakati w'abooluganda na buli kya bukaba kyonna ekyali kikoleddwa, ekikolebwa kati n'ekirikolebwa mu lubu luno. Tusaba otuwe emirembe mu mitima gyaffe ne mu bulamu bwaffe, tuwe ekitangaala kyo kimulise obulamu bwaffe, otujjuze omukwano gwo, okwagala okutuufu, okuwonyezebwa okuva munda, okusonyiwa n'okusonyiyibwa n'emirembe emijjuvu. Tukwebaza Taata olw'okutusumulula, tukusaba Taata okutusumulula mu bikoligo bino n'emyoyo gyonna emirondoozi egibadde gyefuza obulamu bwaffe nga giva ku bikoligo bino. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyookutaano, olwaleero tukusaba osibe emyoyo gyonna emibi, emifuzi, egy'obusungu, egy'obukyayi n'egy'obutakwatagana mu lulyo lwa mmange, gyonna gisibeeko, ogisindike wansi w'omusaalaba, ogisibirewo okutuuka ku lunaku olw'okulamulirwako. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omukaaga, mu mulembe gwa maama ogwokutaano, tukuweereza Mukama obulumi bwonna n'obulumi bw'omukazi mu maka gaffe. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna, n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu n'Akatonda, otusabire ffe aboonoonyi,
nkana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omusanvu. Mukama Katonda mu ngeri y'enjawulo tusabira abaana bonna abafumbizibwa olw'empaka, abatwalibwa mu bufumbo nga tebeesiimidde, abakakibwa okufumbirwa, abawambibwa mu busibe, abakozesebwa ng'abaddu, abatulugunyizibwa mu ngeri yonna etali nnungi, ne baleetera okulumizibwa mu ngeri ezitagambika. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omunaana. Olwaleero tukusaba era owonye emitima egitamanyi kwagala, owonye abalumizibwa bonna olw'obutafuna kwagalibwa, nga bwe tusabira n'abo bonna abalumizibwa olw'obutagalibwa, nga bwe tusaba n'ekisonyiwo ku lw'abo bonna abalumya abalala nga babamma omukwano oba ne bakozesa obukambwe n'effugabbi ebiyitiridde mu mukwano. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omwenda. Mukama tunge okusaba okuwonyezebwa migigi 5 egisooka mu lulyo lwa mmange. Nsaba ekitangaala kya Mwoyo Mutuukirivu kitumulise, kitutukuze ate kituwe obutuukirivu mu bulamu bwaffe bwonna. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'ekkumi. Bikira Maria tukusaba okubeerawo ng'owambatira abakazi bonna abalumizibwa. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnaa Katonda tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ku lw'okubonaabona kwo, okufa kwo n'okuzuukira kwo, Ayi Yezu, kkiriza okuwa abooluganda lwange bonna abaasomoka edda obulamu bw'ensi eno. Obawe obwakabaka obw'olubeerera. Naffe abakyali ku nsi kuno tuwe omukisa mu bulamu bwaffe. Ebikolwa eby'ekitangaala. Ekikolwa ekyokutaano. Yezu Kristo akola essakalamentu ettukuvu ennyo erya Ukarisitiya. Bikira Maria tusabire okusinza essakalamentu lya Ukarisitiya n'okusembera nga twetegese bulungi. Maliko omutwe ogw'e14 ennyiriri olwa 22 tuuka ku lwa 25. Mu kikolwa kino kaakano tusaba nga tuwayo eri Katonda omugigi ogw'omukaaga okutuuka ku gwe15 mu lyo lwa maama. Mukama Katonda tusaba okwagala kwo kuzze buggya emitima gy'abakazi bonna mu nnyiriri zaffe. Tusaba Maama Maria ku lw'okwagala kwo n'okumanya ebizibu abakazi bye bayitamu. Maama Maria ozzeewo ekitiibwa ky'abakazi ekyatwewoboolwa mu nnyiriri zaffe. Kitaffe ali mu ggulu,
erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obugi byagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi. Tutuleka kugwa mu kkemewa naye tulokole mu bubi. Amiina. Tuzaako Mirembe Maria 10. Mirembe Maria esooka mugigi ogw'omukaaga mu lulyo lwa mmange. Mukama nsaba otuwonye obulumi bw'obutayagala baana bawala naddala okuva eri bataata ne bamaama abaali banoonya abaana ab'obulenzi. Nyiga emitima gy'abaana bonna era kutula ebikoligo byonna ebirondoola abaana bonna abazaalibwa nga bawala ne baboolebwa era ne batafuna kwagalibwa kusaanidde. Mukama ekikoligo ky'omwana abooleddwa kirondoola ne kisiba emikisa gy'omuntu ate ne kisibako n'omuntu omuze ogw'okwetya. Tukusaba osimulule era osaanyeewo ebikoligo byonna ebiva mu kuboolebwa. Tusaba Mukama okwongera okutuyamba okulwanyisa emyoyo gino awamu ne Mwoyo Omutuukirivu ng'atukwatiddeko. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyookubiri mugigi ogw'omusanvu mu lulyo lwa mmange. Nkusaba Taata Mwoyo wo akke ku bantu bonna ababooleddwa, abalekebwawo, abasuulibwa, abeegaanibwa, abo abaafuulibwa ekitagasa, abalagibwa nti tebalina mugaso era nti tebeetaagibwa. Nsaba okuwonyezebwa ku bantu bonna mu lulyo lwange abaliwo, abaaliwo n'abalijja. Nkusaba okutule enjegere zonna na buli kikoligo ekiva ku kuboolebwa ku booluganda lwange bonna. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu wa Katonda, otusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyookusatu mugigi ogw'omunaana mu lunyiriri lwa mmange. Nsaba okuwonyezebwa kw'abantu bonna abazaalibwa n'obulemu ku mubiri, abazaalibwa mu mbeera ezitali nnambulukufu, abayita mu mbeera yonna yabaviirako okuboolebwa mu lujjudde, n'abo abaaboolebwa ne beegaanibwa mu bika byabwe. Nsaba okuwonyezebwa okujjuvu mu mutima, mu bwongo, mu mubiri, mu myoyo gy'abo bonna abalumizibwa mu ngeri ezitali zimu, naddala abo abatafunanga kuwona kutuukiridde. Mukama tusaba otubikke mu musaayi gwo ogw'omuwendo ennyo, otuwe obukuumi obutaliiko buyinike, ate otuwe n'okuwonyezebwa okuviira ddala munda. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endayo naye wa mukisa. Maaliya omutuukirivu wa Katonda, tusaabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria eyookuna mugigi ogw'omwenda mu lunyiriri lwa mmange. Nkusaba Yesu Kristo n'ekitala kya Mwoyo Omutuukirivu okutule emiguwa n'enjegere zonna ebiva mu busungu n'endwadde ez'ensikirano zonna. Nsabira n'abantu bonna mu lulyo lwange abafiira mu bulumi obw'ekitalo, abafa endwadde ez'olukonvuba, n'abafiira mu lutalo lw'okulwanagana n'endwadde zino nga beemulugunya.
mu linnya lya Yesu Kristo ne ku lw'amaanyi g'abatisimu zaffe nsaba ffenna abeeyunga ku lulyo lwa mmange mu buli mirembe okutukuzibwa n'okutaasibwa embeera zino ez'obulumi. Ngembe Maria wajjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Ate omutuukirivu Katonda asaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mmembala ey'okutaano. Mukama mugigi ogw'ekkumi mu lunyiriri lwa mmange. Nsabira abantu bonna abaliwo n'abaali babaddewo, abaatulugunya abantu n'abaatulugunyizibwa. Nkusaba Mukama okutula enjegere na buli kikoligo eky'emyoyo emibi emifuzi egirondoola obulamu bwaffe ne zivaako embeera okulemererwa n'okufiirizibwa. Kutula omwoyo gw'obwavu era nsiba buli kkubo obwavu mwe buyita okweyunga ku bulamu bwange ne mu bulamu bw'abooluganda bwange bonna. Mukama nga nkutula ekikoligo ky'obwavu era nkusaba onsonyiwe era okutula ebikoligo byonna ebiva mu kufiiriza abalala, kutayagaliza, ku bulabbayi, ku bukumpanya, ku lyazaamaanya, ku kwonoona n'okwejalabya okuyitiridde mu buli mbeera yonna evaako obwavu n'okufiirizibwa mu bulamu bwaffe. Tusaba Ayi Mukama. Mirembe Maria ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda asaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. N'emmala ey'omukaaga mugigi ogw'ekkumi n'ogumu mu lunyiriri lwa mmange ku lw'abooluganda lwange bonna abeeyunga ku lulyo luno. Sonyiwa abo bonna abaalumya abantu, abaatulugunya, abaabonyaabonya n'abamalawo essanyu ly'abantu mu lulyo lwaffe ne babaleetera ennyiike n'obulumi obutagambika. Mirembe Maria wajjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda tusaabire ffe aboonoonyi, kankana ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omusanvu. Mukama Katonda waffe mugigi ogw'ekkumi n'ebiri mu lulyo lwa mmange nkusaba okutule ate oziyize buli mwoyo mubi omufuzi ogulondoola obulamu bwaffe, naddala emyoyo egyekuusa ku kwefuga n'okwefunza abalala abazaalibwa mu lulyo luno n'omuze gw'okwefuga abantu abalala bonna abeeyunga ku lulyo lwaffe. Mukama kutula buli muze gwonna ogulondoola olulyo lwaffe, oleke empisa ennungi zokka eziri mu lulyo luno ze ziba zitambula. Nsabira n'abantu bonna abafa mu ngeri embi, abataafuna kukungubagirwa, kuziikibwa. Nsabira kitiibwa ekisaanidde ekyabakkiriza, n'abataafuna kusabirwa mu kitiibwa ekisaanidde ekyabakkiriza. Bonna Mukama mbateeka mu mikono gy'obusaasirivu n'okwagala kwo nga nkusaba obatuuse mu kwesiima okw'olubeerera. Mirembe Maria wajjudde enneema, Omukama ali naawe, waba omukisa mu bakazi bonna, neeza omwana w'endaye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusaabire ffe aboonoonyi, kankana mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omunaana mulembe ogw'ekkumi n'essatu.
Tukwebaza Mukama Katonda olw'okuwonyezebwa kw'abantu bonna ababonaabona mu lunyiriri lwa mmange. Nkusaba okuwonyezebwa kw'abo bonna ababeerawo mu mbeera ey'okuyaga, ababonaabona mu bwavu obuyitirivu, abavoolebwa olw'obwavu n'abavoolebwanga olw'obwavu, abaswala olw'obwavu, ababonaabona olw'embeera z'obudde nga kibuyaga, amataba n'ekyeya, n'abo bonna ababonaabona olw'ensonga z'obulamu ezitasobola kwebeereka. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, wabula omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda tusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'omwenda mu gigi ogw'ekkuminennya mu lulyo lwa mmange, nsaba Mukama okukwata ku bantu bonna abalumizibwa mu ngeri yonna, abalwadde mu mubiri, abalwadde mu mwoyo, abalwadde mu bwongo, abalwadde mu birowoozo, na buli bulumi obw'engeri yonna obuli mu booluganda lwange, naddala obulumi obuzze butuulira mu mazadde n'emigigi egy'enjawulo. Mukama, wonya obulumi bwonna era sumulula abantu mu njegere zonna ez'okulumizibwa. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Mirembe Maria ey'ekkumi mu mugigi ogw'ekkumin'etaano mu lulyo lwa mmange, nsaba Mukama amaka gaffe n'amazadde gonna ogamulise n'ekitangaala kyo. Nsabira abo bonna abatakkiriza mu lulyo lwaffe, abaasuula okukkiriza, abagayaalirira endagaano z'abatiisimu zaabwe, n'abawakanya obwakatonda bwo. Nsabira n'okukomya obuwakanyi mu nsi, okukomya entalo n'enjawukana mu nzikiriza, ettemu n'entalo ez'eddiini zonna. Nsaba ekisonyiwo ku lw'abooluganda lwange bonna abeetaba mu buwakanyi ne mu ntalo zino, era nsaba Mukama oleme kututeekako musango ffenna ku lwabwe, naye ffenna mu kisa kyo otusonyiwe mu linnya lyo ettukuvu, Ayi Yezu Kristo. Tununule ffenna mu bikoligo ebiva mu buwakanyi n'entalo z'eddiini. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, weewa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana w'endaye naye wa mukisa. Maria omutuukirivu Katonda otusabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga kyali olubereberye na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ku lw'okubonaabona kwo, okufa kwo n'okuzuukira kwo, Ayi Yezu, kkiriza okuwa abooluganda lwange bonna abaasomoka edda obulamu bw'ensi eno oba obwakabaka obw'olubeerera, naffe abakyali ku nsi tuwa omukisa mu bulamu bwaffe. Amiina. Essaala ezifundikira. Mirembe Ayi Kabaka omukyala, nnyaffe ow'ekisa, bulamu bwaffe, ssuubi lyaffe, mirembe, bulamu bwaffe, ssanyu lyaffe, ssuubi lyaffe, mirembe, tukoola gy'oli, ffe abaana abagoba aba Eva, tukusindira nga tukaaba, nga tukuba ebiwoobe mu kiwonvu kino eky'amaziga. Ayi omuwolereza waffe, amaaso go ag'ekisa gasimbe ku ffe ne ku Yezu omwana ow'endaye ow'omukisa, omutulaganga nga tuludde mu kiddukiro kino. Ayi omusaasizi, ayi ow'ekisa, ayi Bikira Mariya omuteefu. Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusaabire, tukozesa n'okufuna Yezu Kristo by'atusuubiza. Essaala efundikira mu kwegayirira.
Mukama tukusaba okuwonyezebwa munyiririza obulamu bwaffe. Tukusaba nti obulamu bwaffe n'obulamu bw'abooluganda lwange bwonna okuva kati bunaayakaayakana n'ekitangaala kyo, bunaabeeramu essanyu, emirembe, obulamu obweyagala, enneeyisa ennungi, obutebenkevu n'omukwano. Mwoyo Omutuukirivu, tukuwe obuyinza mu bulamu bwaffe ne mu bulamu bw'abooluganda bwaffe bwonna. Ofuge, osaanyeewo, ozikirize buli kitali kya Bwakatonda, ojjuzeemu okuwonyezebwa n'okuddizibwa obuggya mibiri ne mwoyo. Tununule mu buwambe bw'omubi bwonna n'emitego gye gyonna, ofuge mu bulamu bwaffe. Mukama tukusaba ebibala bya Mwoyo Mutuukirivu ebikulukutira mu nnyiriri zaffe, bikulukutire mu nnyiriri zaffe, mu lulyo lw'obukojja bwaffe ne mu lulyo lw'ekika kyaffe, okuva ku mazadde gonna agali gabaddewo, mu mazadde agaliwo ne mu mazadde gonna agalibaawo. Tusaba Mukama olw'ebibala byonna by'otuwa eby'okwagalana, eby'okusonyiwagana, eby'okugumiikirizagana, eby'obwetangize, eby'okwerekereza buli kitali kya Bwakatonda, ne tukwemaliriza, tusobole okwemaliriza. Tukusaba okuwonya n'okutununula. Amiina. Maama Maria, olwaleero tuleeta abantu bonna abeetaaga enneema mu maaso go ne mu maaso g'Omwana wo Yezu Kristo, nga tusaba obajjuze bamulise n'okwagala kwo, nga twambadde ekitangaala ky'omukwano gwo, naffe tubaaniriza nga baganda baffe era bannyinaffe, era tubawa omukisa gwaffe ng'abooluganda ab'omusaayi ogumu ku lw'okukkiriza kwaffe. Banunule mu kizikiza mwe bali, obajjuze ekitangaala ku lw'obumu bwa Trinity Omutuukirivu, ku lw'essaala eno n'okusaba obaluŋŋamye mu kisa kyo. Ate ku lw'amaanyi g'essaala eno tukusaba abalonde bo yonna gye bali, obakwateko, okyuse obulamu bwabwe, naffe tubawo okwagala kwaffe okusimbukira ddala mu mutima omutukuvu ogwa Yezu. Tusaba nti okusumululwa kw'essaala yaffe eno kubatuukeko mu bujjuvu awatali kuziyizibwa kwonna, okuva ku budde oba mu bifo. Mukama waffe Yezu Kristo, ku lw'okwagala kwo ne ku lw'obusaasizi bwo, naffe twesonyiwa mu ngeri yonna gye twasobyamu. Twennyika mu busaasizi bwo ne mu kusonyiyibwa kw'otuwa, naffe ne twesonyiwa. Twemansula ekiyongobero, obulumi, obuswavu, ensonyi na buli kikolego kyonna ekiva mu bikolwa byaffe ebyayita oba mu bikolwa by'abooluganda lwaffe bonna. Ekisa kyo n'obusaasizi bwo bitumale era bitujjuze mu mazadde gonna agaliwo, agalibaawo, agali gabaddewo n'agalibaawo gonna. Tukusaba era okutule ebikolego byonna ebikyasigalidde mu nnyiriri z'obuzaale bwaffe zonna, bwe tutyo tusobole okujjuzibwa omukwano n'emirembe ku buli mugigi. Tukusinza Mukama, tukuwa ekitiibwa n'emitima gyaffe gyonna, era twaniza abooluganda lwaffe bonna b'osumuludde okusinziira ku
mitendera n'okuweereza obujulizi emirembe n'emirembe. Tuwe omukisa gwo, Ayi Mukama. Amiina. Nnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Abasobola okwongerako essaala za Sappuli endala osobola ozongerako n'amatendo. Owooluganda, weebaleko okumira ku mukutu. Mary Victor Catholic Collections n'obuwombeefu nnyiga kade. Weegatte ku mukutu guno, subscribe, like, comment, oweerezeeko ate ne munno ng'osharinga. Owandiika wali n'osobola okumanya kiki wandyetaaze oba obubaka bwonna bw'oyagala okuwa omukutu guno. Weebale nnyo, weebalire ddala.